Webale nnyo Mukisa Ronald. Tugenda kubanga tukomawo wano mu Kisenyi mu kibuga Kampala. Tuwayizaamuko n'abasuubuzi abakakalabiza awatuukirwa ebimotoka ebireeta ebyamaguzi okuva ku mawanga ag'okumirirwano ne batutegeeza nga bakasitoma oba bayite abaguzi bwe bakendedde ebiro bino. Entabwe eva ku kubanga gye buvuddeko waliwo yali ateeberezebwa okuba n'ekirwadde kya COVID-19 n'ajjirwawo newankubadde nga yasangibwa nga yali mulamu. Abasuubuzi mu Kisenyi Nakayiza awatuukirwa ebimotoka ebitambuza ebyamaguzi okuva mu mawanga ag'okumuliraano balaja n'olw'abakasitoma ababaddukako. Bagamba nti okuva lwe bajjayo yali ateeberezebwa okuba n'ekirwadde kya COVID-19 abantu tebakyayagala kugendayo nga batya nti wandibaayo abalala abakirina. Obuzibu tufuna ennaku zino bwe tusanze okuva lwe bajja ne batugamba basibayo wakutewo omulwadde wa COVID okuva ku olwo abantu batya okujjayo eno naye ate bambi teyali mulwadde kuba baamala ne bakonfaminga nga he was not sick. Abalwadde bo wano tubadde tetunafuna balwadde ate nga n'obukuumi twekuuma tunaaba mu ngalo tutambula ne sanitayiza. Wabula abasuubuzi kino bakisambazze bwe bategeezezza nti eyali ateeberezebwa yali talina nsonga n'abavuzi ba bimotoka birukululana kuba tebabakkiriza yadde okugenda mu kaabuyonjo zaabwe. Yes, baba balwadde naye nga ffe eyo keesi tetugifunanga ate nga bangi abajja wano kakati baleme kulimba buli kikyamu kyonna mbeerawo na buli kituufu kyonna mbeerawo era singa twalipootinga dda naye abantu boogera balimba tetubakkiriza nze nakalaba ku basajja basatu nga ndi waggulwawo nga abawala babaweera emmere ku steering tetubageza kuvaako mutoyi omuntu waganira mu ttooyi era batikolako gwe batikudde ne bakwate kuba ne bagenda baleme kubalimba tubona obulwadde obusibuka bajje bakebere angira tetubasemberera nnyo tubeetangira bayitha eteeka eri wano emotoka tafuluma owaturera bwajja tafuluma era n'asangibwa ebweru musango era tubeetangira tajja mu ffe naffe tubalengerera wala. Bagamba nti embeera eno ebafiirizza kinene nga kyenkana kati basiiba batudde butuuzi. Ni kati bajja beeraliikira abalala batuma babodaboda tebamanya na bbeeyi ntuufu eri mu katale. Ekyo naye okutwaliza awamu ebyenfuna bibi nnyo si birungi. Ebintu bigwa ebbeeyi kuba abaguzi batini nnyo. Ekitegeera kuba kasoma bamulagira kuyimirira eri nono kuyimirira eno price mujogera omulundi gumu. Bw'aba si wakugula n'atambulirawo n'akola ki n'agenda naye oli nga kasitoma omufuna n'ofuna engeri omukombisi okusobola okugula kikyokola kikyoyaga kyayagala okusobola okukimuwa naye kati engeri gy'ayimirira eri ebbali Bonya Millers omu ku bakulembera asabye abantu obutatya kifo kino kubanga ng'oggyeko ekyokukola ku b'ebimotoka bagoberera n'ebiragiro by'ekitongole ky'ebyobulamu. Naye okusinziira nga bwe mbakakasa nti abantu abajja wano abava e Kenya abava e Tanzania buli abava mu nsi teri yaffe ya wano buli muntu alina omukkiriza okuyingira ewaffe wano ajja alina ebbaluwa embakasa nti mulamu. N'olwekyo abakasitoma baffe abali okumpi n'ewala tebabaamu kweraliikirira kwonna tebatya kujja mu katale kaffe kugula bintu kubanga tetulinaawo keesi era gye tulina wano nti ya mulwadde nti bamusanze wano ate naffe tuli bayiteefuteefu okubeera nti abantu abo tumala kubanoonyerezaako nnyo okukkiriza okwetaba naffe. Bikusakiddwa Kayanja Emon, Crasol TV.